Uyu mwana 1 2 2 4 4 9. Nozala metebe zange bali bayingira bamenye entebe zange oziraba ozogira naba bazijja basalawo ne basitula omufundi boyo gano olaba gundi yange nagamuntu yange yali ero ne sente zange byali wansi byali wansi. Toyogeddeko n'abaana mbeera mukono mukirangira zooni nafuna obutakanya n'omwami wange Abbasi Kakonge nga mwami Abbasi Kakonge byanjogerako byonna leero nsazeewo nzijje mbirambulule bulungi abanaabiraba babirabe basale amazima bwe kiba kisobose amazima gaveeyo kubanga ebiseera ebisinga bw'oyinza okubeera ebbali nga weekwese ng'otomanyi kiki kigenda mu maaso oba amawulire ng'ago agafulumye ne gagamba nti nno nze ndi mukazi mubbi nabba Abbasi twalima naye ne tufuna zimanyanga ssente mbuno nankolera hardware byonna bikyamu bifu tebibangayo. Abbasi mulimba kye kisookera ddala. Nze Abbasi mwennyini ye yanoonya mu maka gange gye nali mpangisa nga ne bunaku bw'era akomawo emigugu gy'ewaka nabikwata ebifaananyi mbirina. Lwaki Abbasi ayagala okulimba ensi nti namubba yajjawa ssente ze nali namubba? Abbasi bwadde ewange bw'aba agenda kudda ewange yakubira kojjaawe n'akubira famire yange esimu n'agamba ayagala batuwoowe. Yedda mu mwezi gwali gwa Ramadhani mu nnaku 10 ezisembayo ne batuwoowa. Kojja Muzamiru yaliwo tenywa, brother wange bamuyita Kanywa Shakibu yaliwo, ne Shekati yaliwo, mwanyina woyo Sheikh Bashiri Walenzo yaliwo. Seka naja ne batuwoowa. Ne certificate ne bagituwa tugisayiningirawo wennyini okiwulira. Naye Abbasi okutuuka okuva n'agamba tampoowangako kimpisiza bubi nnyo obulamu bwange bwonna era sigenda kyerabira nga tuli mu mwezi gwa Ramadhani guno olwaleero. Abbasi okutuuka okuyisa ekirango ku nsi kwonna nti nze ndi muyaaye, ndi mubbi, ndi mufere. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Duniya eno yagala nnyo. Lwaki abantu baagala nnyo okutunuulira ebintu bya duniya ne beerabira nti no Allah yabatonda gyali? Bw'abanga Abbasi ayogera amazima nga teyampoowa yava ku kyo ettaka lyange newamugenze kugulawo ndi abatuuze we bali endagaano ziragaza nze yagula buli kimu. Nagula n'omukyala taliiwo, nagula bwomu nga sirina mukyala. So byange byebinzita byebinzisa nnyo. Kwetano bashehi bajje wano bajje batugatulule. Seeka Faruku wajje waneno oyagala batugatulule. Nawe Seeka Abbasi Senkuba ne mujje waka wano ne mulaga nti muze kumpatalaka. Yali yakibwe mbanga yali siri muwoowe. Temuyina omugenda kweganira kubanga nabalikoodinga. Temuyina muyinza kweganira. Bwe kidda mu kwagala okubba amaka gano ge mungamba nti nze amaka simanyanga ndi mu kugabba. Sibbangako maka gano. Bwe mbanga nali ngabba nayingiramu ntya. Abbasi bwe bamala otuuwa n'ayogera ne kojjaawe n'amugamba kojja oyo mukyala muzimu mbadde nsaba oyogere naye tukkaanye tugende tumalirize ennyumba. Nenkwata epoloti yange yalina musera nentunda poloti yange obukadde nawe buti bwonna bwagwera ku nnyumba ne bugwa wali. Nengula amabaati eminwe 10, nengula enzigi ezo, nengula egundi, nengula enzigi n'amadinisa byonna. Then nengwa nendabiramu entu zifiiringamu buli kimu. Abbasi amazima ogamanyi. Lwaki oyagala okulimba ensi nti n'onkubba? Nkubba gwe Abbasi gwe nze nkubbe gwe ogwe nga nkulinako akatambi gwe kennyini ng'oli mu kunsaba kapito.
Abasi yankubira esimu nangamba mukazi wange nsaba onfunire capital wabukadde 2 nkoyo okuvuga trailer. Era n'ogamba nti no olunaku mba muvuga ebimotoka byammweyo mufuna emitwalo 3 ku mitwalo 5 n'ogamba teriyo mu driver ayinza kubeera mu driver n'abeera na mirembe mu nsi. Bwe namugamba siina sinti nanneekyankuulako. Omukyala ali wali mukyala kataate ye yamufunira omukazi oyo. Omukazi yali atunda ngoye endiboota ng'atambuza ngoye yali mutembeeyi. Mukakataate n'afunira Abasi omukyala oyo. Mukakataate kennyini n'agamba alina okunwanyisa mpaka nve mu maka. N'amufunira oyo omuwala gwe bayita Namulindwa Anita wadde nga yabalimba entino yenna Mukasa. Naye nga yenna Mulindwa Anita oba okiraba. Kati balwana nnyo balabe nga banzija mu maka. Ekitagenda kusoboka wallahi billahi tallahi tekigenda kusoboka Abasi kunzija mu gano maka. Gana amaka mu kugateekako ssente zange naziteeka ku lwa mwana wange Abdul Fattah Muhammad Kayongo. Tesobola kwewaayo ensonga basinga nawadde wakwewaayo okuva bandola ku CPS baali baagala nsayininge amakanga mwe naye naganye lwa nsonga. Waba yanziba okusooka n'akola SMJK adiwe ye Nakasero. Sisobola kukkiriza ati anzibe n'amaka. Nakkiriza ku bizinesi anzibe yagitwala. Wasente ze yanziba nnyingi. Naye amaka sisobola kukkiriza. Igenda kusoboka gwe kennyini kyava mu kamwako. N'ongamba oli kwagala ki? N'ongamba oli mu kwagala maliriza amaka gana amaka gago na mwana wo bonaabona na makago maliriza amakago. Nenerekereza buli kimu. Ne maliriza amaka. Nenkwata obusente bwange bwali bwasigalawo ku poti nenzimba ekikomera ng'otandika gamba muno yagala nve mu nnyumba muno. Ize Shanita bwe kiba kyetaagisa ensi yonna esalewo amazima, njagala esalewo amazima. Abasi lwaki olimba ensi nti no nakubba? Okakasa wali okoleddeko hardware Nakasero. Njagala ogiyo bwino nti wali okoledde hardware yine Nakasero. Gw'ogamba nti nakubba. Owulira? Mukazi ki gw'okolera hardware Nakasero n'omanya nti n'omukazi mukoledde business eri wano nga tomanyi na waji eri. Lwaki olimba ensi? Lwaki olimba ensi Abasi? Obulimba obukuli. N'otuuka okugamba mbu n'omukazi yanziba nnyo twalima naye omuceere. Wanene bwali ondoopa emisango gyo mu kkooti wagamba twalima nawe mawogo tufuna obukadde 36 season emu. Yali mami we muto Mama Wuda bamuyita Nakato Sulaina n'ayogera amazima Abasi n'agamba wadde mbogera mu maaso n'okukola pulogulaamu ze ez'okunzita. Kubanga nsaba buyambi buli atulaba ali eyo yenna. Nze ebintu ebyo nabikola saabibba bubbi. Nze nga mpola okutuuka awo wendi olwaleero okutuuka mu maka gali. Kyeyamaanyi w'ekyalo Mugeba James yasinze okwekobaana n'omukazi oyo banzibe. Ng'ate Mugeba James omwana agenda kweza myaka 6. Yaani amanyi. Amutaka Yongo amufata. Simukebeza ng'akona ariko mubeera eriwo nja kwetaaga omukebeza. Simukebeza ng'akona ariko mubeera eriwo nja kwetaaga omukebeza ndabe. Okebezana. Omwana gwe manyi nti wange gasooka mukebeze ndabe. Kubanga oli tasobola kutta baawe ng'ate amwinamu omwana. Nze kizibu nnyo tekisobola kubeerawo. Omusajja gwe bayita Adamu Nampala avuga boda yeeyita mannya. Bamuyitani? Adamu Nampala avuga boda yamuvuga ku boda. Ye agamba nti mwanyina naye si mwanyina. Ate agamba abantu bw'asula Nansana naye abantu bangamba asulayo. Naawe osigala onagendayo kumubuuza n'agamba nti Kisenge Adamu yasula. Kwegamba amaka go yagafuula. Amaka gange yagafuula nga gagekukyazizaamu basajja. Nti wamu shoka jatuya omusajja ayinza osangira amaka ge. Kyenjagadde okoleko remarks.
ensonga za muganda waffe ono Kakonge Abbas, muganda waffe ate mutabanyi waffe, ffe bamutwala mu Busiraamu kuba nkimanyi nti asola wano kuffe kumpi mu district yaffe mu Kigombya. Kakonge Abbas ensonga ze zineewuunyisa, zaayitirako wano nga abapoliisi bajja wano okutubuuza ku nsonga za Kakonge Abbas nga babuuza ku marriage certificate. Marriage certificate eno nejja neragibwa nti mu butuufu erimu ebibulamu bingi mu marriage certificate. Webajja eri ntuufu twetaaga baleeta original yaayo, oba teriiyo batuleetere fayiro yaayo mwe yava. Kwe kukulaga nti marriage certificate entuufu eba bweti, ebaako ekitundu. Eno ye marriage certificate yegenda omwami, eno negenda ewa mukyala, eno nesigala mu fayiro. Ekitegeeza nti ziba 3 marriage certificate zonna nga zivudde mu nankanya entuufu. Kati webajja ne bakugamba nti tuleese eno nga photocopy, tugamba nti agenda oleetere ddala fayiro yaayo mweri tugisange eno era ogenda ogijjayo nga information yonna bweri. Abbas yajja neyagamba nti nze marriage certificate simanyi kuba n'omukyala simuwoowangako kufuna marriage certificate era teyamuwoowa, kitegeeza yali muganzi we, ekitakirizibwa mu Busiraamu. Then netugamba kale marriage certificate weba bwetyo eyo nonfu kyetwali badde tusaba eyagikola ku mukolo guno ne ya signinga kuba ayinza okugikolako n'abanga agikozeko, naye wansi wano etteeka alina okugikusayiningira abadistrict qadhi oba mumyuka wa district qadhi. Netunoonya ono qadhi yasayininze nga kwegamba bikusesa busesa, ogenda okubisoma bateekawo amanya g'omuntu naye nga simanyi oba manya kyaga gali awo, twagenda obikebera nga si bituufu. So mu mbeera eyo netunoonya era tugamba nti obutuufu buliriddawa, ne batuleetera bwino abakwatagana ku nsonga eno ng'abapoliisi be batendekebwa mu kunoonyereza. Bagenda okunoonyereza nga n'omuzigiti ogwogerwako ndi gye bamuwoowera teguliiyo mu likodi y'emizigiti, era nga netwala eriguwakana nti teguliiyo, ne bakkiriza bonna nti ogwo muzigiti mutwala eri teguliimu. Netugamba kale bweba ebyo tebiriiyo twali badde tukola tutya? Mba ndi awo nkyalimu ebyo, tukyali ku mawulire nti ate kikere simanyi kikoze kitya, nti ate endiga ewalampye ennyumba. Netubuuza atya ndi ate Abbas bamusibye. Tubuuza ekimusibya nti yasalimbidde mu makaagi. Kinakyankubye wala ekitubeeza mu disitulikiti wano bakudhaati tuli balamuzi ba disitulikiti, ensonga zonna ezikwatagana ku Busiraamu mbadde nsaba nti ffe twali badde tuziramula, era mbadde nsaba busabe naye gye ziri nti zibe mu nsobi bazijjeyo tujje tuziramulire wano ng'Obusiraamu bwe butugamba. Ebyo Obusiraamu tebiriko kwekweka, byo biri kiriya era bitambulira mu kubo tuufu. Kati mu mbeera eyo wekibanga Abbas ali kuvundira mu Komera nti amazeemu n'ennaku kati 7, naye ng'ekimuvundiza mu Komera nti avunaanibwa omusango ogw'okusaalimbira mu maka ge. Oyinza otya okusaalimbira mu maka ataagago? Kyewuunyisa. Kati nze ekyo bwenkiraba nsigala ngamba nti si kituufu. Tusaba obwenkanya bubeewo, balamuzi bannaffe ba judiciary bayingire mu nsonga oba be bagirimu bagimalirize mu bwenkanya, naye okusibako omuntu ate n'ennaku ze bamusiba 28 nga omuntu akyali mu Komera. Yali badde omuntu ng'afunye obwenkanya atwaliddwa mu kooti, naye ne mu kooti tannatwalibwayo, bamutaddewo bali mukakasa nti wekiba bwekitu kiba kitegeeza nti waliwo ekikyamu wakati awo. Ima waliwo engeri y'obutali bwenkanya obukolebwa oba waliwo ebigendererwa ebirala bye tutamanyi, naye nga kyali badde kirungi buli kintu kyonna kitambulire nga mu kkubo tuufu. Si kirungi kusiba muntu nti yasalimbidde mu maka ge, ate omukyala oba we yawukana naye. Bulijjo tuba n'abakyala, oyinza okuba n'omukyala n'oyawukana naye, kituufu twawukana bulijjo. Era etteeka mu Busiraamu likkiriza atalaaku eri ne khilaa. Oyinza okuba omutadde omukyala nga mwami gwe amutadde, oba omukyala nga yayekweyambuludde mukyala n'akweyambulula, kikkirizibwa.
naye ekyo kyonna tekitwala muntu ate kusalimbira mu makage era tekitusa muntu ate kusibwa mu mbeera bwetyo etali mu bwenkanya. Nvumirira ekyokusibwa omuntu okusibwako omuntu ng'asi mu bwenkanya era nvumirira eky'omuntu okubaako n'embeera bwetyo ey'okunyigirizibwa naye ng'ate amateeka wegali. Mbadde nsaba nti tewaliwo omukyala ayinza kukola kino n'akikola bba okuggyako nga waliwo ekikyamu. Kyetaagisa ebintu ebyo bidde wansi eno ku disitulikiti yaffe tubigonjoole mu busiraamu nga bwe kiri okuba abantu abo ababiri basiraamu, omukyala musiraamu n'omwami musiraamu, era obusiraamu bwali badde bubalamula bulungi mu bwenkanya. Naye waba bagenze mu mateeka nga gavumenti yaffe bweri tukirizibwa era tanffe tukikkiriza nga kale bagende naye babalamuze bwenkanya, obwenkanya bukole tusobole okufuna obwenkanya muganda waffe aleme kuvundira mukomera bwatyo. Bwe kiba kisoboka ku nsonga za bbaasi, poliisi gyalimu esooke mukomyewo ku gurawundi mu bukulembeze bw'obusiraamu. Obusiraamu bujja kukola okunoonyereza okumala budde ku gurawundi butunuulye buli kimu bwe kitambula, kubanga ebiwandiiko omukyala byasinzirako okuvunaana biwandiiko bya busiraamu bwe bubitegeera. Obusiraamu bwe butegeera ebiwandiiko omukyala byasinzirako okuvunaana obusiraamu. Abasiraamu n'abakulembeze b'obusiraamu be basobola okunoonyereza ku butuufu bw'ebiwandiiko ebyo ne bategeera ekituufu ekigenda mu maaso. So nze kyembadde nsaba olw'okunoonya obwenkanya n'okutegeera omukyala kikyagamba mu butuufu bwakyo, bw'abanga ye mutuufu era amazima gajja kuvaayo era byayagala bikoleke nga bw'abyagala. Bw'abanga si ye mutuufu tutegeere ekituufu nakyo ekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. So nze amagezi agange gempa mbadde nsaba bakamu baffe ab'obuyinza bawe ekitiibwa obusiraamu, omusango gusooke gukomewo wansi gunoonyerezebweko, bwe gunaaba gulemye abasiraamu bajja kukwata baguzeeyo waggulu. Nze yebadde endowooza yange ku nsonga ya bbaasi olw'okuba nti tunoonya bwenkanya, buli omu waali ayagala bwenkanya. Omukyala ayagala bwenkanya naye nabbaasi naye abaagala bwenkanya. Kubanga ti omusajja nannyini kuzimba makaage ne bamuvunaana okusaalimbira mu makaage, ebyo byonna byetaaga kunoonyerezaako mu bulambulukufu mpola mpola na bwegendereza bwe tuba nga twagala bwenkanya. Ezo zibadde ensonga zange ku nsonga eyo. Nsaba bekikwatako tubeere nga tukwasaganyizaamu ensonga eno eveewo, kubanga ffenna twagala kubeera nga tufuna obwenkanya. Bulire mu bulimba nsaba Allah w'ekitiibwa abalungamye abalaga amazima nti omuntu gwe muliko muyaaye muzibu, muyaaye muzibu, talina kyatanjogeddeeko oyo omusajja. Kaya basi bamugamba muno embasi na certificate ya makage na gantu. Ni kirala kyembadde nkubuuza ono imaamu bamuyita Kasolo Sheikh Kasolo yagamba n'okusinziira ku biwandiiko yandaga certificate ng'agamba nti banoonya kyo kituufu eky'omuzikiti. Omuzikiti gwe baba wowe Seke yatuwa. tegulabika. Seke yatuwa. Omuzikiti ki gwe baba woweerako? Omuzikiti guli wali Kireka. Kankuwe Seke yatuwa mwenyini oyogere naye akunnyonnyole. Nti baagunoonya ne gubula. Kyeguli wama bakulimba. Njagala oyogere naye mugambe nze ndi wamaanyi. Hello, Seka. Hello. Seka. Je baleko Seka. Karuno gani kalyanko. Okay.